ye bwawamba abaana n'abatulugunya n'abatta bw'okwata ku famire ze n'ozirabisa nga batandika okubuuka amacco nalaze omugenzi kitaawe baganda be na buli kimu nekyamani gwakolaga naye wabula omwami ono bwe yabadde ng'akuza birthday yayogedde ebigambo bingi nnyo naye njala kukwata mu video katono then mulage nti slight mistake ejjaddamu okukola naye ajja kirozaako kati bw'ati bwe yayogedde. Alright, mukulu Mariamu obu Christopher Damulira obaka nabufunye mbweyanziza. Okusookera ddala ndi musiimu nnyo nti wa specifying nti nina omulimu gwenkola n'azambwa. Kyandibadde kibi nnyo singa ndibugaye nti ndi aida ndi soda lisina mulimu gwenkola. Baga nti nabadde bwogamba n'omulimu gwenkola nga n'azambwa kirungi nnyo. Okuwamba, okutulugunya, okukuba abantu, okubamalako emirembe, okubatta mu myaka gino egy'e2025 nga weerabidde okusoma ebyafaayo nti ebyafaayo babikutawaani bibakutambulirako mukulu ojja kutegeera lwaki ekigambo AIDS bakiwandika mu capital letter si mu small letters. Tutandise okuprofilinga ojja kitegeera n'okwanguya okutegeeza ku bintu ebimu bino bijja okutegeera mu budde ng'obujja katono. Ngera kutegeeza ekigambo kino era njala okitegeere bulungi nnyo. Mukulu nga bwe dabategeezezaako Damulira abantu bakulaga nabo nyongedde okufuna amanyi amala okusinzira ku saki yange bakozesa okutulugunya abantu mu bitundu gyazaalwa. Naye nga mujjukira omwami ono mu kusoma yasomerako mu bitundu by'Egomba Kasaka Primary School yali aviira ddala mu bitundu by'Ebbanda ng'oyolekera kuyogera ku nnyanja nnyanja y'Ebusujju nnyanja Wamala yasomerayokko then agenda ng'akyusa amasomero mpaka kati bano bamu ku bantu bakozesa era okuwamba abantu kuliko Magezi Patrick Junju kuliko ne Patricia Magala. Patricia Magala ono yavuganya kati Kamu South ku NRM be bantu bakozesa okuzoganya abantu okuwamba n'okutulugunya abantu. Mukulu Christopher Damulira okole fujjo network profiles era tumanyi buli kimu. Njagala nsemanye nti nnyoko gw'okwese gw'otayagala nsemanye ne wali essaawa zino byo bifaananyi ofu by'okubikweka naye buli kimu tukitegedde era tukimanyi. Maama wo asula ku Bombo Road ku 2 ngodde e Buyege n'oyita mu mugga gwe bayita Lumansi ng'onootula ku kisaawe e Buyege okudda ekijja Muli Wakiso District okuva ku Collins kilomita 1 okutuuka mu maka ga maama wo wabeera w'omukwese era nga maama wo omukumisa abasirikale bajja ati nga toyagala kintu na kimu kimutuukeko. Naye mukulu okulaga nti tusobola just we are peaceful wavudde n'ogamba nti gwe omulimu gwo gwa kunganya bavuka mu ghetto. Ngenda kuwa abantu lwaki okunganya bavuka mu ghetto era ensetegeere omulimu gwo mutuufu. Video ze ngenda okuta gemake wali nnyoko
ngalaga ensi abantu mbabulidde address weeri njagala kulaga abantu ennyumba ya nnyoko weeri essaawa zino gomanyi nti nnyoko twamutuuseeko era singa twagala mukola kintu kikyamu essaawa twaliba tukimukola. But this is a warning. Damulira kuno kulabula. Goyinza okundaba nti ndiwo ne Uganda yonna njirina mu ngalo zange ngitambula anytime anyway yanga nfuna information wenjagala. Ate abantu bakoowu. Ompulya bulungi nnyo. Video jengendo bazanyira video zigenda kubeera bbiri. Ennyumba gye mulaba ennene eriko amabaati amaddugavu ennyumba ya Mama Christopher Damulira wasula. Akayumba ke mugenda okulaba akababaati ameru akaddako ge maje we gasula gakuma mu Damulira. Naye Mama Damulira muzibu wa kulaba kuba naye atambula yeekengera manyi bamunoonya. Kati Christopher Damulira abantu mbabuulidde nnyoko waali. Olya bulungi ali ku Bombolodi kwa abiri. Kuludde e Buyego. Boyita Mugalumansi wowetera ku kisaawe ekigenda e Buyego. Nodde ekirya mu district. Okuva Kolansi eri kilomita emu ne ku kilomita 2 ku emu n'ekituuka mu maka ga nnyoko. Gano ge maka ga nnyoko mulekerawo okumanyira abantu. Katono nnyo wano. Ago ge maka ga nnyoko wasula geego. Ago ge maka ga nnyoko mwalimu wamukweka ng'omaze omujja eri gye baamufubutulanga aloze ekyalo kyonna akijjeewo. Ago ge maka ga nnyoko. Kano ke kayumba musula ab'amagye abakuuma nnona mukulu. Waleeta tractor za government n'olimu oluguudo okuva ku Kolansi okulutuusa mu maka ga nnyoko n'ogamba b'ekitundu nti muhoozi abeerewo yabalimidde ekkubo eryo. Tetusobola kufuna access ku nnyoko. Just ebifaananyi bikyatubuze ne tugenda mufuna nkulaza amaka ga nnyoko kitegedde bulungi nnyo.